Muhammad mwana wammwe mubuuka munnammwe muganda wammwe nze mbabuuza tugere ku mbeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo n'abantu abakubiddwa byonna ngerawe babirabye kuba nsuubira byonna tetwakola eri nga balangirira akalulu kyabadde kitya okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza muganda wange kanso Elias Wembaz Nalukoola okuwangula akalulu ke Kawempe. Tukkiriza nti mu mbeera yonna eyabaddewo bannakawempe North eddoboozi lyabwe lyakoze eki lyayogedde. Njagala okumuyozaayoza n'okuyozaayoza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyonna okutwaliza awamu Foot Soldiers, abaka ba paalamenti obuwanguzi obwo bwe twatuuseeko olunaku lw'eggulo. Nze Luwemba nayingira mu lwokaano luno nga maakinze NRM era nkakasa nti twamaakinze bulungi wini twagireese ewaka. ate tulaba oyogera ku pulezidenti wo ate nga pulezidenti wo abamu banyiga ne bagamba yakuma kaadi oyo aba akyali pulezidenti wo ng'ate wajjanga independent. Pulezidenti aba pulezidenti ow'ekibiina mwendi, nze ndi wa National Unity Platform era kyekibiina kyange ye kaadi gye nnina eya National Unity Platform. Sirina kaadi ndala yonna ey'ekibiina ekirala, naye mu ngeri y'enjawulo era kkiriza nvumirire ebyabaddewo olunaku lw'eggulo. Twalabidde amagye, poliisi, ab'ebitongole ebikuumaddembe kwetooloola Kawempe North. Abakuumaddembe by the way basinze abalonzi b'e Kawempe kubanga olabira ddala nga registered voters tusukka mu 2,000 naye abantu voter turn up yabadde ntono olw'ensonga nti ebyokwerinda bakubye abantu. Nina mukwano gwange Honorable Kayabula naye teyalutonze, bamukubye embooko, begensi baffe babakubye embooko. So okutwaliza awamu poliisi n'amagye gazanyidde mu Kawempe mu kalulu kano aka Kawempe North ne gakatagga ne bakuba abantu ne babalinnya ku bantu, naye ngaffe tetujja kutuula, tujja kusigala nga twogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga. Ozaako ki? Nze tugenda kusigala nga tuweereza bannakawempe, tugenda kusigala nga tubaweereza. Ambulensi yaffe ejja kusigalamu, segbox tujja kusigala nga tuzitambuza, tujja kusigala nga tuyita mu bibiina byaffe ebya Kawempe Youth Mission Against Poverty, tuyamba ku bavubuka engeri ki gye bayinza okweddabulwamu obwavu. Tujja kusigala nga tubikola kubanga era tubadde tubikola. Wali tubadde tunoonya just empowerment kubanga ate ekifo ky'omubaka wa parliament kinene, okulobinga kubaawo. So tujja kusigala nga tuweereza ne baganda baffe bwe tubadde tuweereza, ate era mu ngeri y'enjawulo tukowoole ne ba stakeholders ab'enjawulo abasobola okujja okuyambako projects zino okusigala nga zitambula. Okay. Twogere kuba nti abannabyabufuzi abasinga bavuddeyo mu kalulu kaawedde ne bakozesa abaana b'omugenzi ba famire omugenzi tulaba nti beyawuddemu abawagira NUP, abawagira NRM, abawagira n'abali independent. Olowooza kino kyalese walaga tekyamenyemenyemu famire y'omugenzi? Nsuubira nti Sseggirinya was a politician, was a leader. Bino byonna ebyobufuzi nga bwe mbagamba tuli bapya mu kazannyo kano. Munnabyabufuzi akola kyonna ekisoboka okubeera nti yaba waggulu. Naye kyenyinza okuwa amagezi bakyala baffe, bamaama b'abaana okusigala nga kati esiira we tulisigaza kwe kulaba nti twegatta nga famire nga mikwano gya Sseggirinya kulaba nti tutwala oboolyaabwe yali yatandika mu maaso nga tufuna obuyambi okuva mu nsonda zonna ez'enjawulo kubanga projects nyingi nnyo zikyagenda ddala mu maaso. Abaana be balina okusigala nga basoma kuba buvunaanyizibwa bwaffe nga mikwano gye kusigala nga tukwasiza ku baana abo. Kati ozaako ki? Ekifo twalabye akalulu kano wakakkiriza oba wakaganya koza tulabudde ebigambibwa nti nawo ababbye akalulu oyinga ensonga oyinza gyogerako ki? Ekisookera ddala Electoral Commission bwevaayo n'eddeekeryalinga omuntu nti awangudde, ebisigadde ndowooza engeri gye kiri nti ebbanga lino erisigaddeyo ebbanga ttono nnyo
ate obuwanguzi bwagenze eri muganda waffe Erias Bulimbazi Nalukoola munnakibiina munnange. So nze sirina ego yonna kubanga akadde konna mbadde mbagamba nti nze najja kumaakinga buwanguzi bwaffe era nkakasa nti kyekigambo ku nkyayimiridde. Tusuubira okujja mu kisanja ekijja. Ekisanja ekijja 2026 ngenda kuvuganya ku kifo kino eky'obubaka bwa paalamenti era ababadde bambuuza manifesto ya Luwemba bw'otambulira ku bya mugenzi. Manifesto ya Luwemba mujja gitunula mu 2026 wendi ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti. Awo ku West Mina kakasembayo bavuddeyo ne bagamba nti bagenda kuddukira mu kkooti muli Nsereko Moses Lutole tukulabanga naye yagamba agenda mu kkooti nti akaluuku baakabbye. Ekisookera ddala buli omuntu alina eddembe lye erimu wa ssemateeka. Tetufaanaganya birowoozo na Nsereko. Nsereko ayinza okuba alina ebirowoozo bye ate nga tekizisinda kumuggyako right ey'okukola kyayagala ye kyaweera nti tali mumativu. Naye nga nze Luwemba nkakasa nti niya yange mumativu n'ebyavudde mu kulonda era bannakawempe nkakasa nti balonze oyo gwe baagala. Obugambo bwange obusembayo eri bannakawempe tugenda kusigala nga tubaweereza omwana bwe mwabaweereza ate era n'okukwatagana ne muganda wange mwadde obuvunaanyizibwa obukulaba nti tugendera ddala mu maaso ne Kawempe North kubanga Kawempe North yeetaaga buweereza. Obuweereza ye DNA yaffe ojja kusigala nga tuweereza ab'e Kawempe.